waliwo olutalo era olugenda maaso wakati wa mama Namyalo Hadija ka video kasatulatinga nnyo akulira muzeyi tuva ku main mama Hadija Namyalo nalabye ne full figure oluyingiddemu ng'okuba mukyala Senninde bana kiri mwena alemu bayero galo zinga mutabuse bayero galos ekiri mwena alemu naye mukyala Hadija Namyalo mutuufu abantu ba secretariat abali kwena alemu awo mumanyira abantu mulwanisa buli omu president gwalonda. That has been a common occurrence. Entalo tezigwa ku secretariat yena alemu. So mukyala Hadija Namyalo naye muzenga mumulwanisa. Mutabuza propaganda edobozi siriye ne you are instigating President M7. Jajja tiyabulwa sikusabanga ko kitu notakikola. In fact yabeerako nnyo president. Bwe nagende wajje no sale musale yangamba Junior tubereyo nunga tukulaba. Nangamba you a blogger myamwe global. Ye wansi yo nateze ndi blogger. Bane tutereze secretariat yena alemu. Bayero galos bali awo bawakulabuko wakuzira entalo. Buli avayo kolera president oyo mubi oyo mubbi ena ale mutwetereze secretariat mukyala Hadija Namyalo mufaaki naye omukulu mwenyini president yamuteekawo akunge abazzukulu kakati olutalo luva ne muzanyo obubadi ne musiba sete ne muteeka bulakamero secretariat yena ale stop fighting useless wars mwe bayero girls we are tired every time battle. When to come call abantu nga tembakolerera. Some of you even abali mwali ba minister, what did you do? Mo before byamu. Lwaki baba kuba obululu. So don't yellow girls. Put yourselves in order. Let the president intervene. Secretariat muli aido. You need your deployment. Nebuli omomo mulwanisa. Ne mulwanisa ono ne mulwa. Mwemubera kaunga temina talo secretariat yena alemu. Temuberawo. Hana mutujja bagamba ko mutwalize muli. Ekibina kyonna mu kikapitalize. Tovolanga tuli wa Jeno Muhozi. Let us be with his son. Era Jeno Muhozi Katonda yatuyamba nojja. Ebyena ale mutwaite tukyabitegera. Bayero galos balwanagana. Banange. Luno lubalu akakolera luno kati visit the prime minister ne yali alwana ne honorable Lumumba minister wa general duties yero galos entalo tezigwao but mama Hadija Namyalo continue the president is behind you don't listen to these noise makers continue you are doing a good job Hadija Namyalo very formidable woman very articulate she's a lawyer. Nalabye full figure na yalukoze ekyo. Embaga ya kyabazinga mpadde miliyoni emu. Abasoga mujje mugikime. Nyenda gitwale wa mama Kadaga. Nyenda munyegenyege nja kuyitira wali ebusoga njiwe mama Kadaga. I have given 1 million. Embaga ya kyabazinga ebeerewo. Nale munyawadde miliyoni ya 3. Obwakabaka bwebunyolo nabalabye muwaye omukama. Omukamani pozi mukama kyaliko bannaite tumwerabide omukama kabalega yafa nenga ate mwerabide omukama webunyolo jensiba ndi nerabide but omukama webunyolo yawaddeyo naye ssente kumbaga obwakabaka bwa Buganda nawo bwawayodda so this unity, that's the unity we want. And Abasoga, I have never seen Abasogas united. Ngakumbaga ya Chabazinga, you are all united. This is the love we want. Okura mama Kadaga, ngatude wali ne mukyala Lumumba. Yes. This unity we want in this country. So, mpadde miliyoni emu kumikolo ja Chabazinga webusoga na diope owokutano. We shall all be here. Abasoga tubagala nnyo. You are our brothers. You are our sisters. We married you. So, Basogas, we really like you. So, actually, I've deliberately handled 1 million. 1 million. Njitwala wa mama Kadaga.
Omumbejja we Busoga Mama Kadaga nze twogera ku Mama Kadaga nga bwendi. She's still one of the best women we have in this country. Mama Kadaga very articulate nga basomye CV ye tumalawo ennaku 3. Mama Kadaga y'omu ku bannayuganda abatono abali bakyeyalinzeko parliament ye Bulaaya. She was the speaker of European Parliament. Very few. So pedigree. So we shall support the Kyabaziga. Kinezikazi ekyali kiremesa emikolo kyalagawa. This idiotic woman yali yesiba ku Kyabazinga waffe. Twakivuma danga muno lete ebyekisiru wano mbugwa mulabirira. Kabaka omulamba bamulabirira. Kyabazinga omulamba bamulabirira. Omanyi gwe ssente Busoga zeeyina. Nga source of the Nile eri Busoga. Mbonsala badde amulabirira. Baize mmwe bakazi mwe mutujjeko olugezigezi. Nange nina abakazi abamanyira. Mboyo Junior nali mulabirira genda olabirira ennyoko. Mumanyira abantu. We mulaba abantu nga bafunye kulinya nga mutalika ebyekisiru byammwe. Kale oyo Junior namukwanako wandiyamu n'ebiseera byadda. Gwe bagamba Rolex wogiri enkyate weewooma leero. Fe wano batulidde those who have money. Era leero mbadde kusanyuka TV. Nembagamba fe we marry women. Abatuwongerako. Fere tukyawasa bakazi betwagala. Tuwasa bakazi batuwongerako. Kakati ekyo bw'otakitegeera mu mboona ye ey'omutwe. Nze Junior nkyawasa omukazi kubanga anyirira. Kubanga oyina amazzi okola mu water. I marry women that add the value on me. Not the ones I love. Kyekibalemye okutegeera. Wasa akuwongerako sigo oyagala. Ekyo abakazi bwe munaakitegeera. Munja kutegeera tetukyetaaga mazzi gammwe. Mubeere mwesiiga obudagala. Kamufunza. Go and look for money, you idiot. Instead of drinking herbs. Bonoonya mazzi. Mubitunuulira n'amagezi ne gakuggwako. Mbu Junior I have water. Oli bowaolo. A man like me. Mbu Junior totuusiza ku ntiko. We started together. For you, why don't you come? We started together. And for you have failed to come. Now you are putting the whole blame on me. Mbu Junior tamalako. Take your lack of parental guidance elsewhere. Mwebiwala mwebi mwayononeka. Baka kukola style 18. Ebitanda bye wakalaba bizimba kasidro lubaga kasidro ne bigisereka. You want to spoil me? Mbu Junior jankoleka style kano pay money. Yes ina buzibu. If you pay money, ne waliwo omukazi style zagamba nogana omukazi onategera bulungi. Omenyeko omugongo landlord ajabanje. So I'm no longer in that life. I play sex for money, not for fun. This year I'm doing 2 things, coming and going. Ate nammwe betukyawa ne mutwesibako. Okay, no njogere mu bantu nga bwe wandia. Okay, you ate me. Aha. Wandia. Okay, you ate me. Now what? Don't go. Wemba nakulia sirika. Kati nina balala. Ne wanchawe emyaka ena. Onsanze mu kkubo. Junior, do you remember me? There's a girl you ate on Masagali Road. Don't be stupid. Just know there is end. Every sentence has a full stop. Omuntu waba kuchayi genda kubirala. Ne mu twesibako bwonkubira obusimu. Bwone wamadonizera nkutumiddeko nnyo mama America. Gwe wasigaza ssente Bulaaya. Wanninyise ennyonyi n'onteeka mu Emirates. Donizera. Kaza ina ssente. Kati nzeve ku Donizera nzire kumwe. Asula Las Vegas. Sai eye mukume mbwa yeddiyo. Kakati mbunjagale mwe bannakigudde oli makindye. Oli awo osubula mboga. Mbwe obufumbo bwambula ssente zaakubula. Abakazi abaliyo munoonye ssente. Badonizera tembalaba. Ensi yagivunamye eri wansi we bweti. Era ne mwakwesira Junior I want to eat ninyira w'ennyonyi anti Emirates. $1,000 ngandi mwa kyebayite ssente. Nakati oli eyo mbu Junior I want to eat ugenda oli ennyoko. Nze sagala mukazi mwavu ku nsi kuno.
abasajja entandikwa y'okubonaabona marry poor woman. You will tell me that's the starting point of every problem. Abo tukyezimba. Okola mu Jumaa y'oneezimba nani gwe. We have struggled so hard to put our life at a certain stage. We can't go back. We can't. So, era tunoonya baki batu jamu. Kakati mwabanaku abayeyo ne mututeekako olukongolo. Oyo omwana ayagala bakazi abakadde. Mulimu jjajjaawo abakadde bali mu byalo. Gamba ayagala bayina ssente. Money is a necessity in life. It's no longer luxury. Tudde mu Subaru latest. Buzije atenda esiraya jeniya ebyo twabikola ki? Ebyo twabivaamu. But kanjogereko ku lutalo lwa Isiraeli katono. Nga maliriza ebye Uganda mbimaze nyenze kati international. Anti babloga balache bampalanira. Kitegeera. Mbu junior bali balwicha abantu b'omwenge. Gwe musirwichi omaze Bulaya emyaka 20 okola gwa kutamirira kula ivugwe kalwichi. Ali awo kasine kabusine sebinya. Nkoze polling gundi gendo polling nnyoko. Mbu kukayene Junior ani asinze kataddeko bi polling gundi ebyekisiru. Gwe rich you will never be me. You will never. Let me tell you my brother. Sigala awe Netherland government we yakufunira kabasi rumu wobobera. Leave me alone. Chegera. Leave me alone. So echo chikuru. Segera. Nakulabo manyira njogerako. You are working with my enemies. Boss, I'm doing a live here. I'm on a live show. So, mwenye Uganda bakwewunyisa. Mbwayagala kumbuzaako. I'm doing a live. Tombuza. When naba celebrity naza musango. Mbwe stopping to greet me. Azo wano nechizindalo. Munzijeka akamanyiro. Kunsiga COVID and hepatitis B. When alisi nali nyangali tombuza. Mbwe omukuru njagala kubuza. Don't greet me. I want money. Mukuru wange yamu yabadde wa president. Ekisawe bakikiriza. Obakati aboogera munayogera ki? Singa eggwanga lyalina baamu 100. Singa Uganda yaterera ono omusajja alese kiroleta tomera emmotoka yange linda kasooka ayitewo. Manya abazimbi tebalina magezi balinga bana abavuzi ba wish. Akukobolera awe ttaala ate nga ndijja Dubai. So gundi yani kutomeddeko nnyo omuyimbi wange Lucky Joe mwagala nnyo ye muyimbi wange. Kanyendeke Isiraeli katono. Isiraeli G7 amawanga omusanvu agasinga economy mu nsi yonna Japan, America, Italy biki byonna bitudde olwalero ne bigamba Isiraeli esizinge fire. Esooke eteekemu ku pause katono abantu bafune ebyobujjanja binemmere. Joe Prime Minister wa Isiraeli yayogeddeko eri ensi n'akakasa ati Isiraeli tegenda yimiriza mundu. Wenjogerera Isiraeli eri mu Gaza City wakati. Baatuukadde Gaza ba Isiraeli bakubye amaaso okugimala ku face yensi. Nabagamba wano ensi gy'otamanyira ye Isiraeli bali mu Gaza City. Bali mu Gaza munda aba Isiraeli. Yo Isiraeli bote boogera kintu ne batakituukiriza. Era bujanga lubanga lwa mindi Isiraeli yagamba tujja kuba amasi tujije ku face yensi bali 80% okutuukiriza kye bayogera. Kubanga wenjogerera Isiraeli eri mu Gaza City. Baatuukadda. Ekibuga Gaza kyonna baakisalako. Teri mmere, teri masanyalaze gayingira. Balekawo oluguudo olu abantu kwe bafulumira. Ejjaba Palestine balabiddwako nga bawanise flag enjeru. Eziraga nti tuwanise. Aba Palestine bafulume Gaza City. Nenga Benjamin Netanyahu Prime Minister wa Isiraeli yagambye tewajja kubaawo kuyimiriza mundu
mpaka nga Bahamas bamaze okutaba wambe. Jukira Hamas yawamba abawambe 246 248 hostages. Nenga bamuna bamawanga malala. Mulimu amawanga amalala, mulimu Abamerika, mulimu Abafaransa, mulimu Abaisirairi. So mu bantu Hamas be yawamba si Baisirairi bokka n'abamawanga amalala. So G7 oba amawanga omusanvu agasinga economy kwe kuli eggwanga lya Japan, kuliko eggwanga lya Germany, Bungereza, Bufaransa, Amerika gatudde, Italy, Canada ne gagamba ekimala Israeli imiriza ku mundu abantu bafuna obujjanjabi. Israeli egamba nti we tunayimiriza emundu Bamasi bagenda kuddamu bali groupinge baddemu beekunge baddemu ati batulumbe. So ketulabenga bwe kinakola ki America yaweereza dda submarine yayo endala eri nuclear armed. Jukira eggwanga lya America lyaweereza amaato 2 USS Gerald Ford egamu ku maato agasinga obunene mu America. Dryson Hour eryo lyato lyakubiri. Kakati ngemaze okuweereza amaato 2 gatudde ku Red Sea bwe gati gagamba aleeta omuzannyo ajja tutegira America era yayongeddeko nuclear submarine eyo etudde kumpi ne Egypt. Omumerika yaweereza dda nuclear submarine weeri etudde kumpi ne Egypt wali waggulu ku Red Sea. Kati Omumerika Red Sea agiyina bwati. Bino byonna Omumerika ayongera okusindika warning mu bantu 2 Hezbollah etudde Lebanon ne Iran. Omumerika bino byonna byaleeta tagenda kulima mwanyi. Ampuliriza amaato genjogerako sigano MV Kalangala njogera ku lyato eryekananga Makerere obunene University nga geetisse ennyonyi 5 geetisse abasirikale 200 ge maato ga America. Agabiri gakuba Middle East ne gajiza mu Stone Age. America teddaka mbutukima abalwanyi atani basi ziriwa sibanya mulinye tulera amaato gaabwe gakuba agabiri ngotaddeko ne submarine eri nuclear armed. America gye yayongedde okuleeta gulamweno. So ketulino ba Israeli enasizinga fire esooke eweeko ku bantu obujjanja bijjukira aba Palestine banji beetaaga obujjanja byamba badde batwala na Egypt. Amadwaliro agamu gali fulu to capacity mu Gaza. Beetaaga abasawo balemereddwa bajja abalwadde banji. So America kyesaba Israeli basooke bayimirizeemu awo baddemu mpola mpola. Omuntu yambuza Junior ku Lebanese war the second Lebanese war yonja jogerako nga nkomyewo. Israeli we yalumba Lebanon, that was 2006 mu 26. Yes, olutalo lwatandika Hezbollah eri Lebanon yatta abajasi mu 26. The second Lebanese war jenjo okujja njogereko kwa aliwe yajimbozeza ti Junior chichiche bayita second Lebanese war. Ampuliza lwali lutalo wakati wa Israeli ne Hezbollah lwaliwo mu 26. Hezbollah yalumba Israeli ne abasirikale ba Israeli 8 bali 8 bokka ne wamba 2. Hezbollah yasala bode Lebanon mu 26 wazit August 12. Hezbollah we yalumba netta abasirikale ba Israeli 8 ne wambako 2. Israeli ne sumulula omuliro. Naye ba analyst olutalo luno lwe lutalo lukyasinza obuzibu mu byafaayo bya Israeli era teyaluwangula. The second Lebanese war had no winner. Hezbollah teyawangula ne Israeli teyawangula. In fact amaato ga Israeli mu 26 gakubwa. Era Israeli yafiirwa abasirikale 124 mu second Lebanese war. Abasirikale 124 bali banji. Era Israeli yawangula lutalo olwo paka nakati wakyaliwo debate ba analyst. Hezbollah yakuba amaato ga Israeli 2.
kati damage eyali mu Hezbollah yakuba ebibuga bya Isiraeli mu 2006 eyo Hezbollah gy'olaba eri Lebanon. The damage was too much. Ebibuga nga Tel Aviv, Bethlehem, Nazareth byonna byatagetingibwa zi West Bank. So Hezbollah mu 2006 yakola damage. Era Israeli nekitegera ati actually Hezbollah ye threat esinga obunene Israeli gye ino diringa nayo. Bana baamasi batono Hezbollah y'amaanyi. Eri Iran egiwa buli kimu. Baina missiles ez'omutawaana, baina drones. So mu 2006 nga nyanguwa the second Lebanese war nga bwe tugiyita wakati wa Hezbollah ne Israeli teri yawangula. Era olutalo lwaggwera mu ceasefire lwali lwa nnaku 34. The second Lebanese war ya 2006 Hezbollah ng'ekubagana ne Israeli lwali lwa nnaku 34 zokka. Israeli yakola blockade yazingako eggwanga lya Lebanon lyonna gye tuyita naval blockade ng'ekozesa amaato. Bakuba Lebanon. Israeli yakuba Lebanon kiro misana, naye era aba Hezbollah baamala ne bawangula olw'okuba nti Israeli yakozesa amaanyi mangi naye yafiirwa abajaasi bangi ate n'ebibuga byayo bingi byakubwa. So second Lebanese war bwetu bwe yagenda maaso, there was no winner. Era ze zimu ku ntalo Israeli ze yakasooka olwana n'etaziwangula. Luno lw'amasi dwegenda duwangula ddo lwawedde, tosibaayo mukazi wo. Bagenda kuba amasi beddize Gaza. Remember okuva 2005 Israeli yali yava mu Gaza negikwasa Palestinian Authority ekulembedwa Hamoud Abbas, president wa Palestine, akulembera Palestinian Authority. Aba Hamas ne beddiza Gaza. Kati Israeli yekomyewo tuli occupy Gaza. Wadde Israeli yagamba afe tetugenda kuwamba Gaza, but wotunuulira statements Benjamin Netanyahu prime minister za Israeli yayogedde yagambye we are going to take back the security of Gaza. Ebyokwerinda bya Gaza Israeli egenda byeddiza kubanga mu 2005 yali ta Gaza negirekera Palestinian Authority aba Hamas olwajja ne bakikosanga advantage. So Israeli egenda kweddiza Gaza. So sijja kusuka wano Joni ya America yaliwo okuyamba Israeli mu second Lebanese war. Teriyo mulundi mu byafaayo bya Israeli. America weba wadde buyambi nga leero. America efiiriddwa diplomacy. America this time round America eragidde ddala nti Israeli is not only an ally but America ne Israeli tebeeta. Teriyo nsi America gyegenda kikolera. They have supported Israel. Era siga Israeli tebadde terina ba America. Olutalo lwandijubeeredde luzibu. Ne America eba supportinze nereeta ne nuclear submarine. Wano waliwo abahuthi abali e Yemen bakuba missiles ne drone America nezikuba. Bana America yagala Israeli. Naye mbu kigambibwa nti ababede abayine ssente mu America mbu Bayudaaya bayina akasayi k'Abayudaaya mbu n'abanene abayina ebifo mu America mbu ogenda okwetegereza lineage yaabwe family n'ebika mbu biva eri Tel Aviv mu Isiraeli. Nkiddemu okiwulire lwaki America eyagala nnyo Isiraeli. Abanene abayina ssente mu America bonna ogenda obbagoberera nga bayina omusayi gwa Isiraeli bwe bujjajja bwabwe. Nga we bakuzaala e Masaka n'ogula ettaka e Kampala ne tekitegeeza nti toliwo e Masaka. So abanene mu America abali mu bitongole by'okwerinda abasalawo ensonga abatudde Pentagon ba Isiraeli be bakuuma America. Akitegedde kubirako engalo ez'amaanyi kati buli wookwata ku Isiraeli America eyanukula. Wana amawanga wano mu Falkland wo nga Bungereza erwana n'alijetira Omumerika teyasooka kwesisigiriza. President Reagan n'asindika n'omubaka ewa Margaret Thatcher prime minister wa Bungereza mbu Bungereza terwana. Margaret Thatcher n'abuuza Abamerica, a foreign power has occupied the land of Her Majesty the Queen of Britain. You are telling us to negotiate?
Naga, we shall stand on principle or we shall not stand anymore. Remember, President Reagan of America, and Margaret Thatcher, bali ba mekwami. Inga Margaret Thatcher can talk on behalf of Reagan. Ye president Margaret Thatcher ne President Reagan of America, bali ba mekwami ngoma asobola n'okwogera on behalf of the other. Na America boogedde kino nenga tannamu consulting. Nemu Falkland wonga Argentina ewambye bizinga bya Bungereza. America bali tebagala Bungereza erwane. Nga bagigamba zino Highland ziri wala lwaki temuzeesonyiwa. Margaret Thatcher yagana ero jjukira we bakuba eryato lya Argentina begulano ekyali debate yamanyi nnyo mu history lyali mu exclusive zone begulano eryato lya Argentina lyakubwa naye Bungereza bwe yamala oddikuba yakola ekirungi ne baweereza life jackets naye mu international community actually ekyali debate Bungereza yali eteekeddwa okuba eryato lyo kati lyali mu exclusion zone. Njabbi banyomeza olulala manyi nina ebintu bingi mu bwongo. I have a lot because I'm a researcher. We meet next time. Mwera, I also get